Okay, LMTV Uganda program bagita site basonso mala wano wokawo jama oli agakwatagande ku ba celebrity bamwe ate munange ngawe mumanyi fe tubera mbusonda bonna nga tunonya mawuli ga celebrity munange umwana mulenzi Sseka Mulaasi oyo yekka yayimba oluyimba talinga mulala talinga balala yes talinga balala mwana muvubuka mvumula na yayimba bulungi nenga bananga onakulwa kutano nga 28 inayo concert aina concert ku Freedom City naye munenta mubuzaawo liredeo nachukuba nagamba anze gwene kwasa mulamu talinga balala tatsobola kumvamu bene Sseka Mulaasi nayogera nagamne tumubuza iyi videos video go yakabi gayabe nagamba munange gwene kwasa yabimaliriza nenga iyo video yali yabbe nenga nange saga kumwogerera namwe mwerabireko ngayogera manya wampita Sseka Mulaasi ni musajja mwimbi wa gospel music yeah enaku z'omwezi nga 28 Friday mikwano mwenna mbayita ku Freedom City mujje musubire ebirungi byerere musubire ngera kuimba live music musubire abayimbi abenjawulo musubire music omulungi kubanga music gwenyina mungi kunakolo ngeno musaba okulula yeah enyimba nyina nyingi ndi mu nyimba 7 videos nakola nakafulumya video 2 yes endala yempya tenafuluma aha kakamuke mumanyi kati akaddako ke kali mu kufuluma ani yakuwandikira oluyimba nze newandikira music wange yeah okuyimba nkumazemu emyaka nga 2 sasoma nnyo ngera bwoyimanyi embeera teyali nnungi twalinga tubeereyo obitegeera naawe byekivubuka sasoma nnyo naye Katonda yanteekaawo kati wendi abazadde ninawo gwe nnyinawo ninawo daddy yeah video sente zaali nyingi muuko katono kati olusi bwozogera oli ayinza okuwakana naye gwe kyobumanya nti video yali yakasente kawerako loso omumanyi losa yagikwata wakabeeyi bitwe twakozesa nawo biraba so kasente kaalimu akawerako yeah industry mazemwe ebbanga lya myaka nge 2 yeah yes olw'ensonga nti oluyimba lumu lwe bamanyi talinga balala naye kati yessaawa mbalageko kuze batamanyi okitegeera yes mbalage byenfumba bo bansalirewo nti ekintu kigenda kukuba yes abayimbi bangi abagenda okubaayo tulinayo Joy Tendo tulinayo Trina Abat tulinayo Dr. T tulinayo Mami Nandujja tulinayo Wile Mukabya tulinayo Jacobo Fire abayimbi bangi nnyo bamperekeddeko abantu bategeka ebivu ya gospel naddala ya gospel ne baggalawo obukyali kati abantu basuubire saawa meka ekyo kivulu kibeera kya saawa meka ne bagulawo kivulu tugenda kutandika saawa 8 tugenda kuggalawo saawa 6 ya ate tuli engeri gy'obadde ku charity yes shoye yakuleetedde ng'okola charity oba olalongo badokola nedda nze mbadde nzijanga nga nyamba ku bantu abamu bendaba abeetaaga obuyambi wadde nga siina nnyo kuba sirina naye akakatono kennyina kenjagala okugabanako n'emikwano gyange kuba embeera eyo gye balimu abaana wenva wali ku ssomero lyenvaako ery'ekasubi famire so babadde mu mbeera mbi nga tebalina bitabo tebalina peeni nensalawo ntolekwa akakatono kennyina ngende mbayambeko nange ya okuyingira tugenda kuyingira ku Freedom City omutwalo gumu VIP emitwalo 2 ya mbayita mwena mbeereyo mbayita mikwano gyange mwenna abalokole n'abatali balokole mbayita mikwano mujje mumbeererewo nange munsitule enfuuko w'ettabu ennyo omukwano gwo Yesu mungi nkwewuunya omutima gwe tata gwalina
nange nkwegomba kubanga talinga balala Yesu, talinga balala Mukama bwanjagala leero n'enkya bw'atyo abeera neetaaga.